Okay. Celebrity track, and of course Kwali Allen Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course King of Panenka. Tuba tuyingiddewo esawa zo zenyini nyini. Celebrity track take ekigalo subscribing nga devotion matovu ku kamera abeerako bulungi nnyo lwentyo katukuba ekifaananyi nga naye wamaba otunula ogamba omusajja bwe yava Sweden n'ajjako eno e Uganda naye antegeezeza n'aŋŋamba nti ekifaananyi kibakkiriya nnyo celebrity track era ekifaananyi ky'amaanyi era antegeeza nti Wakayine n'abadde amulaba. Mbadde so surprised n'aŋŋamba Mama Brighton amulaba celebrity track amulaba tugenda kunyumya ku bintu ebyenjawulo nga bw'omumanyi omukulu Isima All Access gemanya gwe tulina ku kasitulo olunaku olwaleero sooka obuze ku bantu taata. Njebaleko banyabo ne basaba bagenda okundaba ku celebrity track ya Allen Cruz Mr. Handsome abalala bakontestinga ne bakita mwaka guno ogujja n'egiddako yawangulawo. Bakontestinga ne bakita? Bakita. Okay. 2020 2021 negiri ejijja mu kitwale. Omuntu yandigambye nti singa Isima wayina omwana yali esunze okulaba ku mwana we omulenzi bwe yandibadde. Yandibadde ndowooza nga muwate nze Katonda nali njagala era ampeeyo abaana nga babiri balenzi. Nze siri muntu eyeereegabye sitaasobole. Ekisibo kikututte kitya? Ekisibo kintwala very well naye maze ebbanga nga sisiiba engeri gye mbeera Sweden hours anjawulo kale kipya after nga 10 years enjala ennuma nnyo naddala wakati wa saa 7 n'omunaana waliwo 8 ku 7 tokola live. Era nnindalinda mukko n'obusungu wenkola mu 7 mubulaba mba mukambwe enjala sinti mbamba nyiigidde njala ebe nnumamu. Isima wasomako? Nasomako ssebo. Nasomera ddala nno wano e Uganda. Yes. Mu bantu abasomako wano e Uganda oyinza kwegalaganya ku baani awo? Manyi okusoma we tugenda mu basoma aba professor abasituka aba masters aba PhD aba degree bwe tutyo mitendera kale aba degree we basituka nga nsituka. Yes. Obukadde bukuluma ebakuvuma nti oli mukadde jajja oba ku wakijjo tugamba jajja good jajja nice? Tekinnuma because abantu bangi nnyo nkuze nga ndaba omuntu bamugamba oli mukulu n'anyiiga nnyo oba omuntu n'aba mukulu era ne kimukola ki naye ate Katonda nze nankola nga ndi mukulu ng'ate ndaba n'abato bakola ki mbasinga kati ne mbategeeza nti ono jajja ali nice ono jajja ali good ali better si bali bajjajja bemwaleke Masaka ne mbakweka mu buyumba nedda ono jajja mulala anyumyako ne bala ne cruise yandibadde muzzukulu wange. Kyekikuluma ku nsi Uganda? Ekinnuma ku nsi Uganda ekisingira ddala okunnuma be bantu okuba galibo kitegeeza omuntu gw'osobola otaking advantage. Kyekinnuma mu Uganda oti bantu batekinga advantage ku bannansi olw'okubazuula nti abatalina kyakola ki kyamanyi bambonye. Mbonye yakola ki? Soko tubuulire ku byeddala kuba gwe watandika Mbonye oyo n'omukuba n'ogamba yali ku mayirungi biki Mbonye yakola ki? Talina kye yankola naye nze ng'omuntu omukulu manyi Uganda etambulira ku nnono ez'eddiini ne cultures. Waliwo ebintu by'otasobola kukola ki kwonoona ng'oyinza oleeta impact nene kati ng'ozannyira ku ddiini kintu kiki kikyamu oba bali balokole oba ba Seventh Day oba basiraamu kirungi eddiini ogikwate muki mu context oyinza otabula ensi kati Mbonye ayinza otabula abaki abantu bangi abaagala Jesus bamusabye ebbanga neki nebbanga bamulinze tova buvye ino ogamba wamulabye ate nga n'obujulizi tokola ki tubulina ti ate yaŋŋambye mbabuuli ate ne sitababuuli akagamba wanyooma Jesus yagambye otubuulire ate n'otatubuulira Mbonye muyaaye ayogera bamalayika owaaye ekigambo malayika maybe nga kyaluuzinga muki context naye watudda mu mazima wobanga oli malayika ne Yesu baamuwa obubaka baabugaana naye yasigala awa buki bubaka ne Nabbi Muhammad baamuwa obubaka abantu baabukola ki baabugaana at a time. Kituufu Mbonye ayinza okuba nga mulabe alabikirwani Katonda era nze ne muwakanya ng'abaawakanya Yesu ku mulembe guki guli ne tekikwata ku Mbonye okugaana owa abantu message Katonda gy'akoze ki kati kitegeeza waba teyagibawa yanyooma Katonda tukkirizibwa omutemako omutwe. Mu mbeera eno
abantu abafollowinga Mbonye oba bakkiririza mu Mbonye obanga abamalamu amaanyi era obanga abagamba mulekerawo followinga omuntu era bebo sibamala amaanyi naye mbawa caution mbazibula amaki amaaso mbagamba nti Mbonye gwa musaba nga yalaba Yesu nga tenawe kimukusabisa kulaba Yesu lwaki takulagira ddala Yesu kyakola ki jali. So I'm just reminding them of their subconsciousness towards Jesus. Bw'oba ddala nga gw'osinza oba olina okuba curious. Naye oba osinza Mbonye n'ava mu Loisi ne bateekawo kapeti n'abayaaye be bakabuleta ne bamukomba engatto bikutwala n'okkiriza nti bituufu. Naye bw'oba olina subconscious mind ya Jesus Christ the mighty, you must question. Omuntu yeebuuza ekintu kimu, how depth have you digged oba like have you dug like osimye kimala ki okumanya ku Mbonye ono omusimye otya wamufollowinze ebbanga ki? Nze nga isima simu followinze as a person naye nsobola okukola critical analysis ku ngeri y'okusinza mu Uganda. Okusinza mu Uganda kuyina indigenous religion nti Christians, Protestants, Orthodox, Muslims. Then after some time ne wajjawo paradigm shift ne tandika creating a new religions ezijja nosanga nti be bayita ba Jehovah's Witness balokole aba tablik ekitegeera modernity of religion kati mweye embeera era tewabangayo kwabo bonna avaayo nti yalabyani wabula kyemmanyi today camera social media abantu nabo bennyini abasuba batandise ozikola ki oziyuzinga ono njogedde kye kinaasinga kyakiyoli kati to my understanding nze ndowooza Mbonye alaba banne bye bakola ye n'asala wajje n'ekintu ekinaabatuulako afuuke ki greater naye n'atamanya ekintu ky'okozesa kina impact ki. Someone would have said Isma, if you knew Mbonye was doing something wrong oba ekintu ekitali kituufu instead of bashing him mu media oba n'omukubira ku social media platforms ez'enjawulo, have you ever tried out n'okumunoonya oba okumwebuzaako ebyo ebintu byakola because I believe olina access nga bwe tukuyita Isma all access. Yes. Njirina naye kegamba era nina okusigala mu line of duty nze mperereza ku internet ekitegeera nze message yange tegenda particularly wa Mbonye egenda to the world nga ye wagamba amulaba nze wengamba takola ki kati kiri kirungi Mbonye yanteekerewaga Isma mumuyite andabe nga ngendo laba Yesu. Yes. Okitegeera who alleges must prove. Kuba ye Mbonye ya allege nti yakola ki yamulaba nze ngamba tamulaba. Isma, do you believe Mbonye is a man of God oba do you believe Mbonye muyaye? Nze sinza gamba man of God kuba sibera wa Katonda. Katonda yamanyi aba man of ki God. Nze kusinza wenda ebintu ate mbeera wano Uganda mbadde okuva kinaana bantu bakajja mu kibuga mmanyi development Mbonye muyayi abafere nange byo mbimanyi kerwa kumacha funa abayaye bagoberere tekawo kapeti sasamaza galibo kye kiga kye nagambye abantu abali ki galibo kati olwokuba mwavu mu mutima nalaba omusajja nga ava mu Range Rover abasajja baati abakabuleta bamukomba bambi omuntu wa bulijjo alaba nga kyekineki kyekyo kyenaga nti ekinnuma ku Uganda abantu bali galibo. Omuntu ya natunire one of the videos you were making no gamba omusajja nave ne hotel tipamu na yali amayirungi enjagaye. Do you believe Isma someone can change? Yes, nzenze nyini I'm a changed person. Kati bobo believing anti omuntu anywe enjaga n'akyuka. If I'm not mistaken, I once watched your video lwali oyogera ku bantu abagenda mu Amsterdam ne banywa enjaga n'ogamba nawe naye wagikozesaako n'ogivako n'otugamba now you're changed person. Don't you believe Mbonye okuva ku mayirungi, Mbonye okuva ku njaga, Mbonye okuva ku ki yakyuka omwoyo n'amuyita? Kisoboka. Sikina muna buzibu nzenze nyini ndi changed agent. Botutuka mu Europe oba mwana muto mukola ebintu munywe enjaga munywa bikiko keyini okitegeera but olina notuka nofuna subconscious mind oga kati kino time ya chekoze eki ewedde and you change. I'm into a better person now and even Mbonye
yayinza okuba nga is a better person and he is simuyinaako buzibu ne ministry for as long as tokuliyetinga stampede kubanga nze omusiraamu mmanyi nti just akafaananyi ne wokakuba mu katuuni Alan Cruz n'obwandisaamu yo neno face teddamu kubandisaamu naye ng'ate oyinza oba wamulabye naye ensi mwe tulivinga today it is hard to believe so oyinza okwereetera obuzibu si from me Mbonye oyinza okwereetera obuki kuba wayinza ovaayo abantu nga nabo baagala obatwala ewaani anaakola atya oba obalage you get so siina ku buzibu ku Mbonye to change in life bibaawo and if is changed for the better it's good naye nze kintu kyentya ku Mbonye kiri kimu to sustain a lie kiddemu ekyo okusustaininga obulimba n'ogamba abantu nti no kiringo g'abantu nti nabadde ku state house naye nga tonnabaayo gamba n'okisustaininga naye nga tolina kifaananyi naye gwe n'okigumirako oba w'amaanyi kati Mbonye w'amaanyi yes because to look in camera omanyi kati nze isima waliwo kitu kye bayita attention to detail nze bwe nkulaba Alan Cruz ne bagamba Alan Cruz akwata kamera I make attention to what to detail nsobola otegera body language breath eye contact mbiyisemu byonna ne bw'olaba Mbonye nga annyonnyola engeri gye yavudde ewa Yesu abeera ati ate abanywi ba kokayina be babeera bwe batyo gwe tobamanyi omuntu wa kokayina tabeera mu anga emu kati Mbonye abeera atya nga annyonnyola abavudde I was Jesus I went and saw Lucifer I went tatereera those are behaviors of people taking cocaine and it is only cocaine that can put you in an oblivion noga walabye Yesu walabye kyonna singa bakufunira one on one ne Mbonye singa ofuna one on one Mbonye atudde wano naawe otudde awo tunula mu kamera awo bigambo question zimekazo zibyoso omuza Mbonye mugambirawo ebigambo ebi nze ndi mukozi wa bibi tompa bye wajja wa Jesus tugende bukungu ondage wooyita inkubuulira alali tugende ondage yes nti ondage obukakafu nze ndi wa proof ate ndi muganda amaaso ge gali mu ngalo mmala kukola ki kulaba yes ntoyita wano yes Katonda tunule Alan Cruz okimanyi nti nno okufa gye kuli naye wali weekozeeko prediction mu by'okufa why Katonda tiyatuwa eyo subconscious mind ekugamba naye lwaki leero nkeera nnyo watya ng'enkya siriiwo kati omusajja okuvaayo isima n'agamba nti ye ne korona okujja yali amumanyiko kuba yayogera ne Katonda kyekyakuluma anti kyengambye nti creating stampede okitegeera oyinza okgenda ku Buganda ku Bulange n'ogamba Ssaabasajja si Muganda gwe wenyini ne weecreatingira ki stampede oyinza okuba sometimes oli mutuufu naye where are you putting the message okitegeera wagamba ogenda kukuba Mbonye oluyi ogenda munoonya omukuba oluyi omusange ku Serena eyo ng'ali eyo n'abantu be nze ndudde wano kati Mbonye muto nze ndudde wano mu kibuga wakati ogenda kukuba Mbonye oluyi era we naamusangira wonna ne Royce nga asala yimirira otombulya bya Yesu Mbonye n'abagoberezi bajja kwewuunya empyezi gendera mumuli ate anankola Mbonye we musanga kale agambe mateako pastor ntuli ku musajja wa Katonda mateako pastor pastor Mbonye wompulira ati oli ku Serena tonnayambuka waggulu gamba abantu nti oli awo isima gye nze mbeerawo mu ttawuni nzije Mbonye tajja tuuka waggulu nkukubuulira tajja tuuka omukube mpimeka mugaye gwe nno Mbonye nkulabula guno gubeere mulundi gw'ogusembayo ate kabuleta akabuleta seche mugambo oyo akabuleta watugamba ani obiwo ojuwa nsomye nayo ku university kabuleta ne makasali tubeere eri kuwagadugu twogera bya mpiira ne mujibu kasule ne kati makasali ali mu Unura PR wa Unura Alan yes mino n'abantu abanene yes my friend sikolanga kuliteeke bino bye muddamu mbuno nina ebibuuzo makerere mbuno sibyaggwa nedda sebo okuva wensome Makerere mbeera ku NP ataasoma kitegeeza normal progress nze sikebera bibuuzo yes
Yes. Na first class degree. Toddangaawo nga wakoma mu S3. S2 mu social media yatu meetings anoloza tuli ku chechi munedda bambi. Okay. Yeah, it's my all access, and of course, Mbonye tumutadde mabbali. This week, was it 2 weeks back, or 1 week back? Isima bayina olutalo lwabwe ne Penge lwe balwana ku social media nga Isima agamba n'akajja naye olaba nina abantu 100 abandaba. Penge agamba nze star okakkana muzeeyi okakkane tujja kusomesa. Olutalo lwaliwo naye nga tetunagenda ku lutalo. Isima wayina live emu gye waliko. Ne bakuba oluyingo line Penge. Ani yakuba oluyise? Yeye nnyine yansetinga ne balunkuba oyo. Ate nayeebuuza ani alunkubye ye nnyini. Tewali mulala ayinza ddukkuba era ye Penge aba alunkubye ye Penge. Isima bakuba oluyingo. Ayina kalakita enze 10 yes. Celebrity Track. Subscribe.